Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ndabye abakazi abanaku nga bateesa ku mikolo. Ateesa ku kalo. Yeetaddemu tekino. Eriko muzira. Atudde ng'ali ku mazzi ga 10 ne donati erimu ekituli wakati. Agenda kumala ave ku vidiyo ga yakaakaaba. Kwi. Tayina yaka. Agenda kumala abeera awo nga landiroodi amubanja. Ng'ali mu kuteesa ku mukolo. Oteesa ku kalo. Okyalina kino kitekino spark ekirina ebisowaani. Ekirina ebisowaani oteesa ku kalo. Tolina lukusa luteesa ku muntu akusinga. Tolina olwo lukusa. Waaye ekibite kiyogerwa. Olwo lukusa mululeke. Olwo lukusa mwejjeemu akajanja. Waliwo wano abantu abazze balwana abafumbo. Baagala ddala okulaga nti baatandise ebintu by'ekisiru. Omusajja nga muto. Omukazi nga yeewasizza. Weewase nga tokoze meeting tulabe. Weewase my friend. Tulabe oba omusajja anajja. Oba naye anoonyeyo omuto. Alaba oba anamufu. Olaba balabika. Bangi ku marketing nga bwe mugamba lwaki tonnafumbirwa. Bangi ku marketing nga bwe bagamba lwaki otuuza meeting. Okolimidde family yo yonna olw'okuba tebaakuwadde ssente za mukolo. Waliwo eyagukutuma. Oli ku mukazi eyayise n'aga classic jangu ntimbire. Njagala kino. Ebimuli byasusse. Bw'oba okola omukolo ogwo tosusse ebimuli. Kuba tobyagala. Kalo yasussizza ebimuli kuba abyagala. Nze kale oba nalabye ng'ebimuli bingi nnyo tobiteekamu ku gugo. Teekamu obutonotono. Teekamu obutonotono ekikyo kiveeyo bulungi. Ekyo kye walabye ewa kalo kye yabadde ayagala mwe mmanyiza obutaba na kamanyiiro. Gwewo tokola kale nnyingi tojja zaagala. Haggomesi ya green oba eyandisembyeyo okugogisembyeyo togisoosa. Era nga bwe baakuwasaawa oteesa. Bamuwasa ne bamuleka mu ddya. Oli eyo ensekubye oteesa ku mukazi amanyi n'enkya ky'alina okulya. Ne bannange. Oteesa ku mukazi gwe baafuuye ssente zonna naye n'azifuuwa maama we. Gwe zo bazikufuuwa nga weeraliikirya mabanja. Oteesa ku mukazi nga feri ye yamukoze enviiri. Neba naye mumanyiira. Oteesa nga owa gawuni owa The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba nga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Alright, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya David Sanchez aka Mr. Social Media Monster nga tusinzidde wano Kisaasi ku Gibbs Bridals ekisaasi. Njagala obabuuzaako nti mugamba mutya, musiibye mutya, mwasuze mutya era mugyebaleko okoze wabaawo abamu ng'ate bo baakanyuka bunnyusi. Yeah. Once again era tuzze wano ndina omukyala Shamim Zubeda, Shamim Mayanja, tukomyewo mu kantu tusobole nga tusunsula omanyi bingi ebyabaddewo awo wesitabadde nange ntandise kuyimba kayimba kashiba wesibadde bibadde bityawotobadde. Soka obuuzeeko kuba tulaba. Okay, kale mwasuze mutya bannange, kansubire muli bulungi. Mimi's Glamour be banyambazza olunaku olwaleero. Tuli ku Gibbs Bridals we tukoledde. Wotobadde ebintu bingi mukama wange. Era ndaba enkyukakyuka nnene. Eno Gibbs mbadde sijjangawo, mbadde simanyi nze bangambye Kisaasi nvuze ngenda eri. So wesibadde ndaba enkyukakyuka n'enkulaakulana. Mukwano mubeere ya nti mukalulu kati mwatukikoowa ffeena ate sente gyeziri. Sikubeera mu ssente. Omanyi kati akalulu omubaka kati wetutuuse tuli mu Parliament. Ndabanga atandise okukoowa. Ate okukoowa ate okukola ennyo mumuwummuzaamu ddi like okuwummulamu kkonga omuntu. Sifa abamusindiikiriza okujja yeyeereeta naffe yatugamba bugambi kati Sanchez tukibeeremu tugenda mu Parliament. Nimugamba bw'ogambye kiri kitya sofa batulwana okufaako obufi manyi tulina mangi. Akalulu kano bwe katyo kati bwe kali balwana buli muntu naye nga abantu bali batya bo ku ground kiri kitya ekyokulwana si kyekikulu. Omanyi nze bagamba nze pyara wooli naye nze besides okuba ow'amawulire ngenda kukulagayo wano vidiyo ng'emu abantu tujja buzzi nga bonaga nti ovuga buvuzi muno mu Kisaasi oyitamu ne bakuŋŋaana awo mu kkubo. Banna beeba abantu be mutaategeseewo mubadde muvuga byammwe mugenda mukalukala mulina laali kwe mulaga. Anti kati kyetukola ayogera lulimi kyolwo Lunyakule na Lunyarwanda omanyi erisemba bule be baliyo. Anti baŋŋamba mbwe balina be baba baagalayo okwagala simanyi oba bituufu oba baba balimba munnawe balimu okuboolaboola. Gyekiri nkwatirako kuwona woba toli weewaabwe kizibu nnyo okuba nga okola ki ng'obayitamu oba okubabbako akalulu. Kati weewaabwe ye
bamuzaala wali Lutungu Kikuuma Ddungu era ne muzeeyi we waali muzeeyi we omanyi yalwanako mulwanyi wa ggwanga gwe baali basibye nga bagamba mbu yabba ente ya president mu faamu ya president naye ebitaaliyo kigambo nga kinene ekyo saagala muntu awayiriza muntu bubbi anti bwe bamanya akalulu ekigambo kinene nnyo sikyagala ebyaddala kinyiiriza ddala naye mu kusooka omanyi nno ekyaliwo muzeeyi nga olutuuka bwe tuti temwambala bimyufu temwambala bukofiira bumyufu of course nze sibyambala because I don't siri ku pate bwento naye nga muzeeyi agamba muwala we ebyo tobyambala bino tebyambala tutambula n'abavubuka bangi nnyo biki naye kati wenjogerera yatumiza ne uniform yekyayi yatumiza ovolo ayagala kubeera komanda 002 nkama amuteeremu omukisa naye ng'akalulu inshallah so far so good b'opponenti baffe nakasanga b'opponenti babiri omu tubadde we tujja okulya awo ne tumugwamu ng'alina abantu babiri basatu nga mutabuzi ne batubuuza bannange mwe mukikola mutya bannange tusabayo kaserefi ne tukabawa munnange owookubiri twamusanze ku lumbe ate ye incumbent aliyo tumusanga ku lumbe twadde tugenda eyo lw'ebitakuli ne tumenyamu amateeka awo twamenyezaamu etteeka ly'electoral commission temunafuna ku miggo tebannaba okuggyako waliwo twadde eyo erw'emiyaga president annajjayo eyo ajja nga 23 president owa Nuupu yaliyo nga 4 naye afuga eggwanga lino aliyo nga 23 kati kwa 23 awo nagambye omubaka wange tuyinza obuteetantalayo Kiboke ejja kunyoke tuyinza obutabeerayo era abalonzi baffe abatunoonyeza akalulu mu katunoonyeze ffe tuyinza obutabayo tebeetantala so ebyo byonna nga tubizizza ebbali waddewo emikolo gye nasubiddwa wasubiddwa emikolo twalidde emmere Sanchez twalidde emmere twalidde emmere ebyo byonna ebigambo byoyogera twalidde emmere baatuyita ewakkalo mumaka ga Kalo ewakkalo wasenga gwabadde omukolo gwabadde kukyala kyala kubeera wasenga senga kwabadde awo Kira ate nze waliwo eyaŋŋamba Munyonyo kwabadde Kira okukyala kwabadde Kira abako babadde bava Buwaate wali gwe wayambaza omukolo Gibbs tetulina traditional wears ffe twamwambaza kafutani nze mbadde nagamba gwe wayambaza omugole n'atanyuma bw'atyo omugole yanyumye kuba n'engoye ze zabadde za bbeeyi omugole yanyumye kuba zekkala ze zeyabadde ayagala Sanchez buli muntu abaako nekyayagala abo aba teyanyumye kati gwe ezo kkala ku gugo tozambala gwe ezo gomesi ezifaanana bwe zityo tozambala ozeewale gwe osobole okunyuma ku gugo omanyi tulina akajanja k'abantu bano wammanga akajanja kaba sikyagadde gwengaani ku mukolo gwani ffe ba inlaws social media inlaws ogenda kwasamirako muli kuba kati yo omukolo gwa Kalo yabadde ayagala kwambala green gwe wabadde oyagala ayambale ki ba social media inlaws babadde baagala ayambale ki kuba nabaye bakomplaininga annange gomesi esoose tetwajagadde tojambala ku mukolo gwo kugwa Kalo yabadde ayagala kwambala green anti twadde twagala ayambale gomesi nga newe bamukuba ebifaananyi ogamba akana kayambadde golaba teyayambadde yayambadde azinomo nange nsobola okuba nga wano nyambadde naye nga wempita awo bagamba onayambadde abateesa ateesa nga talina yadde baptism gye yali akoze oteesa ku mukazi eyakoze ddiko wa miliyoni 6 oteesa ku mukazi atabadde na meeting oteesa nga meeting ezatutte zabadde zakugamba omwogezi atuuke sambeka omutimbi agenda ttimba ki ze meeting nga tewali meeting zatudde nga za ssente oteesa abantu bakomye akamanyiiro Sanchez ate nga bonna abateesa oteesa biki nga tolina nakyaggulu owa kitukakatako fe okuteesa we have a mandate tolina mandate eteesa ku muntu akusinga mu buli kimu
anti ffe omanyi we tujjira okuteesa because bye batuwa tebyatunyumidde nga waliwo neyagambye Bushira Price yayambadde okusinga omugole yendowooza ekyo yabadde emugamba ku ndabika y'omugole ffe abaaliwo omugole yanyuma omugole nze bwe nzija ne ŋŋamba nze gomesi yange gye ŋŋenda okwambala njagala black igwe atudde n'ogamba njagala singa yayambadde orange oba red oba obuyinja kola omukolo gw'obyambale oli eyo otudde oteesa n'omwana wo tebannamubatiza sente zaabula nedda oteesa ku mukazi eyayambadde gomesi nga buli gomesi okugipangisa ya miliyoni 3 ku 4 oteesa miliyoni 3 ku 4 gomesi emu kukyalako kwe kukyalako gomesi emu eyakkalo kukyalako nakwanjula oteesa ku mukazi eyatambuza ttooyi yaleese ttooyi oteesa ku mukazi yaleese ttooyi ng'abantu pupu wawe bagenda mutambuliza mu bbanga ng'owabagenyi bwe wakumalamu emyaka 2 talina yuzi yonna eri ggwanga ng'owaffe bamutwalidde wafune yuzi esaawa zino ali mu kuyamba bannayuganda bamugyemu ebintu byalina okukozesa bannayuganda bali mu kufunamu benefits of our pupu kali naawe wakoze pupu wamuleseeyo ate twamuleseeyo batuyise ne batugamba bannange analaati buli eyazze tuya taking your pupu so lyebiwera no nga batunnyonnyola ng'omukolo oguli organized it wasn't nze sinabe mukolo gwabadde organized nga mukolo gwa kalo gwabadde organized abantu bonna ababaddeko Sanchez nga bonna bambadde banyumye ng'abantu tebaasama ng'abantu bazze ku mukolo gw'abantu bali corporate kalo yabadde yeeteeseteese ate yabadde talina gwakakasa sajja aludde naye talina gwe yamubbyeko awo wennyini ogamba omusajja aludde naye omukolo gwa kalo gwabadde mulungi nnyo the granny diko yabadde mulungi was introducing the son the granny was introducing the son nakirabye ekyo nakyo nga mukyogera nti omwana enzi nga muto naye kati mukole muti buli alaba nti bba wa kalo muto abaana abato babakima ne babayonsa mukime mumuyonse bwakula mumuddize stock empya yeriko naye ate ku kalo si stock empya eyo n'ekiwuggulu kyo olw'okuba walowooza nti omusajja omukulu aba na lubuto omusajja afuluuta buli kiro n'ogubuto gwe akufuukidde ekizibu buli bwolaba abavubuka abatini olowooza bato kati gwe totawaana buli alumwa nti bawa kalo muto funa ennywanto gula pampa zitikko zitwalire kalo ye kalo afube kimu kyakukuza mutabani wammwe muli mwebaza mu maaso eyo bwe baba bato tugenda bawasa nomanyi nze yeekoledde omukolo ng'agwekolere gweolina sente mekesa okwekolera omukolo can you even afford a cake can you even afford a cake you're there shouting they can't afford but today ku grounds wali mukusooka twali tumanyi haji oli yafumba mwene omuliro ate tugenda okulaba Deirani oba ye Deirani aludde ne kalo baludde nga beeyagala era n'abantu bonna babadde ne kalo Deirani bakimanyi nti kalo babadde beeyagala ne Deirani abanayuganda tubeera n'ebigambo kati we tuswala nabyo tubadde tulina kyakuzzaako mwaswadde n'ebigambo byammwe ndabye abatandise developing stories ez'ekisiru teziriiyo tewali kigenda ku ending and tears muyogeredde abantu it will end in tears nga tegatuukanga amaziga ye bwe gaba gatuusa amaziga gaba gaabwe mwe byonna bye mukaabidde amaziga aliwo yali abagambye it will end in tears mukaaba tetuliiyo okitegedde nammwe abasajja be mugamba nti bakulu mbusimanya omusajja muto bannange mwafumbirwa abakulu bababonyaabonya bafuluuta bawunya akamwa bawunya enkwawa and no one is talking about it ate tebabawa na buyambi n'obuyambi temubulina no one is talking about it tosobola tambula na kizolo kyo mu kkubo no one is saying about it nedda mukwano asajja tuli babbula balina bizolo byabwe bibalemeredde balaba obulenzi obuto obuyimiridde obuwanvu obutini boogera ebigambo ebiyitirivu ku stock empya
stock empya yeriwo ate stock eyagala bakazi baabo. Those guys are so loving. Oyogera otya ku mwana abaana oyogera otya ku muwala Karonga balambe babadde bafudde mu America. Oli awo ne balambo bonna batunanga ebizezengeri. Kati golowooza buli omu alina kuba n'abalamba. Bava bukomansimbi. Baliyo bava simanya kyanna mukaake. Mukolo guwedde tuwe transport Mukolo guwedde nga n'amakooti ge bambadde gwabagapangisizza. Oli awo otutawaanya oyogera oli eyo oteesa ku Karo Nantongo. Who are you? Omanyi abakazi wano kye nazuula. Abantu abaadiba balina obusungu bungi. Ate omanyi balina obusungu obuvi ku nsonga bwe ziti. Baadiba babalidde ebbanja balina enziku gye batamanyi gyeva and they don't have where to complain. So buli we balaba omuntu yenna ali mu laava eyaddala bagamba tekisoboka. Batandika ebintu by'ekisiru. Yeewazisa akalenzi ke. Yakola biki? Akalenzi tuba twakawasa. Nga tokaleeteranga amata concerned citizen. Omusajja gwalina talina ssente tazirina. Lwaki temusonda ssente ne muwa omusajja? Mwe ba concerned citizen. Owoza omusajja talina ssente. Biki talina ssente naye family yali ezeeko ewuwo nekusaba oyogera nga tolina na ssente. Oyogera nika yegenzeemu ekituli. Focha okusooka no concentrating onoonya ssente zina okubeezaawo oyogera ku muntu eyakoze ddiko ow'enkaaga. Oyogera ku muntu eyatadde omutwalo gwa $1 mu mmere. Mwalidde mmere ki? Ng'ewammwe teri yali akutteko $1,000,000 bw'ati mu ngalo nga yeekutte. Mwalidde mmere ki? Yamazeewo omutwalo gwa $1. Mukwano twalidde mmere. Si papaazi. Twalidde mmere. Ekyo ky'oba omanya. Ng'emmere ewooma ng'emmere ennungi. Oli awo oyogera nga olina omukolo ng'ab'okukyalo bakyaleeta ettooke buli omu. Maama Juma yaleeseeyo. Maama Gumi buli ajja munaye siina ssente nga bomanyi naye ndeeseeyo ettooke. Ab'okukyalo beekutte bafumbye emmere ey'awamu. Oyogera ku mwana eyaleese wa catering. Kale oyo yeetereddemu ssente oba n'omusajja kwaba. Ne bw'aba yazitaddemu kulikuba kukyala wa ssenga. Ssenga yalina otegekera abagenyi abajja. Ebyo bye mwamanyira eby'ekisiru musajja aweeyo muba banaku bunaku. Muba banaku bunaku. Omukazi yenna wandibadde otegekera abagenyi abajja omugenyi aba mugeyi. So kale bw'aba ye yategese eri ewaabwe kali kyegamba. Kubanga tewali kikuyisa mugenyi ng'ate ogenda muguza emmere. Kimanyi yakoppye ggwe. Naawe si bye wakola wano. Nategeka ewaffe tebampaayo yadde 10 because bali bagenyi be bajja waffe tetuli banaku. Senga wange si munaku. Mumunoonyerezeeko senga wange mugagga. She has money. Yategekera abagenyi baali bajje. Ate tukubira abagenyi tusabayo ku ssente z'emmere. Enkya omusajja bw'ali mpisaamu amaaso. Senga wange twategeka tendi twaziteekawo ku ssente zaffe because omugenyi ajja waffe kukyalira ffe. Abaffe bagamba otegeka n'omugenyi bw'abajja naye ajjayo n'akantu. Kyova olaba bba wa Karo bwe yabadde ajja okukyala yaleese ebintu naye obutajja ngalonsa kuba naye muki mugenyi. Kati omugenyi ajjayo n'ebintu. Olw'okuba mwamanyiira nti obwavu bubatuusa awazibu. Mwamanyiira nti omusajja alina okuweereza ssente ab'effamire gye banaalya emmere. Ne mulowooza nti yenkola si yenkola entuufu. Nange babitupiika eyo. Mukwano buba bwavu nga bwe bukutawaanya. Kati bw'olaba omuntu akituukiriza mu butuufu bwakyo tolowooza nti aba yeewasizza aba atuukiriza ekituufu nga bwe kirina okubeera. Ebyo mwamanyiira nti okujja okubanjula ennyumba ya ssengaawo omukaasa okaagikuba epeyinti. Abantu abamu ssente bazirina ennyumba ezimu zaggwa dda. Yes, mulekerawo ebyo ebintu by'ekisiru. Mukole nnyo ssente muve mu ndowooza y'ekinaku. Ate ttooyi ebadde tetalawana bulungi omusajja n'alowoozaamu abagenyi be bagende ku ttooyi enkoma amazzi galagame n'agaba ne seminti bagikube seminti. Kati gwe bw'osanga ey'abakalo nga nnungi ng'apangisizza ttooyi n'aziteeka wali n'ogamba omuwala yeewasizza. Nedda ssente weeziri kyekituufu ekirina okukolebwa ekikutawanya ssente wammwe teri. You don't have money. Ani yaleese kano akantu mbu abaana ba Misaki be baba bayimba ye tayimba. Taata tajja kukukyala n'owange teyajja. Taata tajja kukukyala. Kyova olaba baleese ebbaluwa esaba bajje banjulwe. Olwo taata aba alina okujja. Kuba naye abazze olaba mukulu munne abaayo gy'ali. Baba bagenze maka ga taata. Okitegedde? Olwo ne taata ayimuka olaba mukulu munne. Naye kati wano ssenga
ye yabadda abagenyi badde bakyadde wache sengo kuleeta ebbaluwa esaba badde banjulwe taata yabadde akimakye watabadde bakulu banne taata ya preparinze abaana n'abategeka na biki n'abawerako abantu abakulu abajiddeko ba Edia we basema properties n'asindika n'abaana ng'abateeseteese bulungi ne bajja nga ne kkooti oziraba ng'obalaba era abaana abaali emmere ne babagema ne biggwayo nayagadde ka selection k'aba metrons abamwerekedde Lawrence Nampijja Spice Diana mikwano gye kalo yalonze mikwano gye egimutegeera gitalina mu bulungi nnyo mu mikolo ekibalondesa abantu ababageya era mba temuyina ssente egitalina mimwa naye ate gwe wadde mba guest list nze nabadde mba guest list ndi muntu wa kalo anti teyakutadde kwekalikalya nze nabadde busy jjukira omuntu yenna bw'oba bridemaid wa muntu oba metron olina omubeerako olina okugenda mu kukyusa olina okugenda mu nviiri olina okubeerawo baabadde bakeera saa nka 10 bali mu saaluuni nze mbeera mu kantu buli budde nga nti nze kyesisobola enjogera nze nabadde ku bagenyi abayite bakyalibe watudde naani ku kigeyozo natudde ne Urban Farm Zaifa nentuula ne gunnamala najja Black Sugar Black bamuyise Black muntu wa Karo ku kukyala yayise bantu be omukolo gonna oyitanga abantu bo abalala mmwe ekibayisa abantu ababageya n'abo abatunula obubi baba bagenda bawa ssente kuba mba temuziina ogamba naakola ntya katumale gamuyita ate muna n'atuwaayo akakadde naye nga nina ssente zange omuntu wantama nga nkuyita nsikuyita nkola ebyo ebijja mu nsawo yange nempita abo abanjagala nange benjagala gwe sikuyita olumu ekibayisa abantu abamu ndabye abakazi abanaku nga bateesa ku mikolo ateesa ku kalo yeetaddemu tekino eriko muzira atudde ng'ali ku mazzi ga 10 ne donati erimu ekituli wakati agenda kumala ave ku vidiyo ga yakaakaaba kwi tayina yaka agenda kumala abeeraawo nga landiroodi amubanja ng'ali mu kuteesa ku mukolo oteesa ku kalo okyalina kino ki Technospark ekirina ebisowaani oteesa ku kalo tolina lukusa luteesa ku muntu akusinga tolina olwo lukusa ekibi tekiyogerwa olwo lukusa mululeke olwo lukusa mwejjeemu akajanja waliwo wano abantu abazze balwana abafumbo baagala ddala okulaga nti batandise ebyo ebintu by'ekisiru omusajja nga muto omukazi nga yeewasizza weewase nga tokoze meeting tulabe weewase my friend tulabe oba omusajja anajja oba naye anoonyeyo omuto alabe olaba balabika bangi ku market nga bwe mugamba lwaki tonnafumbirwa bangi ku market nga bwe bagamba lwaki otuuza meeting okolimidde famire yo yonna olwokuba tebakuwadde ssente za mukolo waliwo yagukutuma oli ku mukazi eyayise n'aga eklasiki jangu ntimbire njagala kino ebimuli byasusse bw'oba okola omukolo ogwo tosusse ebimuli kuba tobyagala kale yasussiza ebimuli kuba abyagala nze kale oba nalabye nga ebimuli bingi nnyo tobiteekamu ku gugo teekamu obutonotono ekikyo kiveeyo bulungi ekyo kyewalabye ewa kalo kyeyabadde ayagala mwemanyiza obutaba nakamanyiiro gwewo tokola kale nnyingi tojja zaagala hagomesi ya green oba yeyandisembyeyo okugogisembyeyo togisoosa era nga bwe bakuwasaawa oteesa bamuwasa ne bamuleka mu ddya oli eyo ensekubye oteesa ku mukazi amanyi nenkya kyalina okulya naye bannange oteesa ku mukazi gwe baafuuye sente zonna naye n'azifuuwa maama we gwe zo bazikufuuwa nga weeraliikirya mabanja oteesa ku mukazi nga feri ye yamukoze enviiri naye banaye mumanyiira oteesa nga owa gawuni owa gomesa akyabanja oteesa nga n'enviiri zo bagenda kukozesa antrashini ono antrashini awunyanga bbi otudde oteesa nga feri ye yakoze omukazi nga bagaining power ya feri otandika ku miliyoni 10 okudda waggulu okukola enviiri
nga ye yakoze enviiri. Kalo nga yataddemu akasente. Miliyoni 10 kukyalako kwanjula mbagayo baptism ya mwana gwe musoso zaala muweze miliyoni 10. Miliyoni 10. Togabo buli mukolo miliyoni 2 ku 2 kitundu. Ze mikolo gye babeeramu ateesa ku mukazi yakozesezza emiliyoni zinga 15 ku nviiri zokka oba 2. Omuliko otudde oteesa ne mujooga bannange mwewedde mbaba nze lyalina eggwanga we kale naakalabamu abantu nga tebalina kye balina naye nga bateesa nnyo ku balina. Nze bwe mmanya nti omuntu ansinga buli kyayagala nkiwa respect. Naye fitina ebajjudde kyovalamu kyalinga bwe muli. Era karo njagala okukutegeeza bino ebintu ebiriwo oteesa ku mukazi gwe twayambaza kafutani yaka mu kitundu ng'agenda gisiibulya mbusiibulizi bantu be. Owayo kalo ali lubuto. Ne bw'aba ali lubuto. Naye mugomese. Ali mu myaka egikirizibwa okwegatta karo. Ate egizaalira omusajja. Ate atannavayo tugamba nti baamukutte. So if she's pregnant, we are less concerned. Anti abasajja abamu batukozesa emikolo because omukyala ali lubuto. Wali era abazadde abaana nga tebakolangako ku mikolo. Kati bw'abanga ye ali lubuto ng'ate baakoze emikolo nga mukyali mu dawuti oba aluyina oba taluyina, then omusajja we wa buvunaanyizibwa asinga bangi abataayaaya. Kuba kati olubuto lwa kale okubanga ali lubuto bitukwatirako wa kale atali musajja nti twewunye nti lwaki omusajja yafunye olubuto. Kale atali wa myaka 16 tugambe nga muto nnyo bamuleepinze. Tutandika tutya okuteesa ku lubuto lwa kale. Nagwe nali naye nagamba kikalo kyagala abaana kisenga mukama akiwaayo waakyo. Bamuleke omwana oyo kale mumuleke. Mutadde nnyo amaanyi ku mwana oyo simanyi lwaki. Mumuteekako amaanyi mangi ate ogenda okola buli amuteekako amaanyi nga talina kyali. Okyesha evingisa ejjirita n'obutuka. Oli ku kalo. Naye mmwe kati bagenda kugamba ye kati wandyogedde ki nga baakuyise ne bwe batandimpisa. Walidde ku mmere y'omukolo. Byonna byonna bye nalidde wa kalo nalimbiriddeko. I have the money to buy that food. But she's my friend. She is my friend. Kati omuyireewo ttawulo. Ate kati mba mukwano ki nga bye nalabe byabadde birungi. Bwe ndaba abantu nga boogera ebitaliiyo siyinza butoogera. Tolina moment gye walabyemu ng'ekushookinzeemu. Tewali kyanshookinze wabula nalabye bulabi baana basanyufu. Nti waliwo eyagambye naye nga si basanyufu nnyo tebaamwokyezza bizigo. Oba musanyufu nnyo n'obuukabuuka ng'otaasa muliro n'amabwaga kuli mu nviiri. Oba munyiivu nnyo ng'omwogezi atuuse leeti. Naye yise yazze ku ssaawa emu yisa musoke yabadde omwogezi. Aboogezi bokka babiri yisa musoke bakidde awo kwanjulako mbagayo baputizimu. Na ssente za renti omwezi ogusooka. Oba munyiivu nnyo ng'abagenyi bo balidde leeti. Ng'ate balidde ki? Nemmwe mwaliridde mboddi. Emmere enjiwemu ng'ate nabo abagiwa abantu bayomba. Emmere ensenise essowaani ya plastic. Oyomba n'omuntu yatadde wali boffe n'agirekawo abantu beegabule. Nga tatidde. Oyomba n'omuntu atakamuzza juyisi katimba. Bakyabikola ebyo. Aboogera abo bonna emikolo gyabwe bakamuzza juyisi nga katimba. Ali ku kala nga juice sanctuary yajja. Ate ayinza opangisa juice sanctuary. Bamubalira ekidomola. Babala kidomola. Alakisobola. Mwegyeemu fitina bw'olaba mukazi munno nga ayina kyatuuseeko congratulate her. Naye ebyo ebintu by'okujja wano mututiisatiisa nti mujja kujja. Musajja we talina ssente bw'ateekayo kyataddeemu ali mumuwagidde. Musajja talina ssente. Musajja baffe bajja ne balanga emirimu wano. Mubawagira mmeka mulabe nti bafuna ssente mulekerawo balangira obutaba na ssente. Guno omukolo teyagula biseeko. Ani? Eroji yani. Teyazze saamulabyeyo. Ate nga yabuddamu yako. Bayika tebaamuyise. Yabeererawo. Buli yabadde wali yabadde ne kaadi. Ye tebaamuwa. Kati gwe waba teyazze kye kati baamuyise. Bwe baba bagimuwa kati yafunye budde. Naye nga nze kye mmanyi buli yabadde wali yabadde ne kaadi. Era ng'olutuuka bakuwa wristband. Omukolo gwate gwa wristband. Nga kiringa. That's how organized the mukolo was. Teri kyereeta. Tebaagalira ddala atali mukwano ga karo. Abantu olina otandika obbalaga Sanchez nti wantama.
okwenya abantu guno omwaka oguddako 2026 abantu genda kuba tubagenda mu maaso nenkugamba wantama manyi kati ku mikolo egyo wonna n'ogwa Chosen Beck gwali gutya nze saaliwo. Chosen Beck yanyuma era eyakola Chosen Beck makeup yamukola bulungi makeup oba yesijje eyamukola enviiri oba yali Cham Hairs yamukola bulungi. Maria's Bridal yamwambaza bulungi. Eyatimba yamutimbira bulungi. Akana katimba omukolo. Eyafumba emmere yali nnungi. So ebintu bya Becky nabyo byali birungi. Ekikulu kya byonna ne Becky yafumbirwa. Kati ebisigadde byonna bitwogera ebyo byonna bimuyita ku mutwe nga nviiri. Essanyu ly'omukazi kufumbirwa. Naye bonna ekigambibwa ku intaneti okwo nti bonna beewasiriza abasajja. Sajja bangi katale weewasa ddi gwe weewasa ddi. Kati ebyo byonna mujja byogera nti gundi ebyo tebitandise kati. Buli eyafumbirwa gedda ffenna baatugamba ddanga bwe twawasa abasajja naye tukyali nabo. Ekikulu kya byonna omusajja bw'omuwasa n'abeera mugumiikiriza tugenda bawasa. Waliwo awo kyendabyawo mu comment section nga kirinako replies 10 nga kigamba bukala ayinza okuba yaweddeyo yakomiika ogwo tewaliyo mikolo mirala gye ewaabwe takirabangako nga baleese ebintu bwe bityo ku kukyala kyova olaba ayogera bw'atyo takirabangako ye ne baba bakomye ku ogwo kwa kalo nga bakomye ku kukyala ewamwe baali bataddeyo yadde baptism oba ekimwogeza ebyo ebintu ewamwe waliyo okukyala nga kwa big tent. Muyinza n'okuba nga okwaliyo mwakusonda ate nga mwalya supu nga mungi nnyo asinga ennyama nga baasigaza bibbo bya nnyama. Mukyawo omuko ennyama ekifi kimu oyinza ate obutalaba nti kalo baakomye kwogo. Ekitutawaanya kati wano abantu abamu ebimu tebabirabangako bibanga surprise gye bali. Okitegedde kuba nze kati omuntu bw'akeera ku makya kati ngo abazadde akeera ku makya n'atwala omwana we ayite mu nnyonyi. Ffenna baaboogera tetubisobola naye nga buli omu kyeyandyagadde. Kiringanga kati bwe tugamba Shira Price omwana we buli ssaawa amulinnyisa ennyonyi. Abazadde batandika otteesa. Gwe manya bumanya buli ateesa n'ennegati n'ekintu ekibi kyagala naye talina bwakituukako. Talina bubeezi bwakituukako naye kyeyandyagadde. Mu byonna kyengezaako kugamba fitina. Nange tebalabangako kukyala kuli mu big tent. Tebalabangako kukyala ng'omugole akyusiza emirundi 3. Kati balabanga ekitasoboka musajja kudda kati bw'anadda eyo comment ng'ogikola ng'ogyesonseka bw'anadda. Game olaba engagement yatugwako n'emikolo ne gigwawo katoolo. Ali mu mpeta kati 2. Takirabangako empeta gy'oyambadde y'abarafiki. Bano abazaire abatambuza 5. Kati buli olaba omuwala gwe bawadde empeta ennungi olabanga eddogo. Olabanga eyawasiriza omusajja olw'okuba bbaawo yakugula empeta y'abarafiki. Oyinza n'okuba yagigula nga walonda nnondi nga rafiki agisudde basuulasuula empeta zaabwe bazeerabira abo abazaire. Aro mama empeta n'omubuuza yammeka 2 mama. Bw'olabako golodi n'olowooza oyambadde liyo golodi. Kati bw'olaba kalo nga bamuwadde empeta ya siliva n'ogamba abakazi beegulidde empeta teyagiguze baawo talina ssente zigulira mpeta ya siliva oligino musiru gwe. Kati buli olabanga omwana oyambadde empeta ya siliva oligino olabanga ekitasoboka kisoboka baawo mugamba agenda akola akugulira empeta. Kale banneezo sente singa bazizimbyemu obuwa atannakuwasa nga muli mu kupangisa nga mupangisa. Why are you renting? Mwejjeemu efitina karo. Njagala okutegeeza bano batulekere. Tubasobola. Oli mugole ebigambo bye twagala bibeere bitono ddala. Twagala bibeere bitono ddala. What are friends for? We are your friends. Why should you shout when we are around to shout? Abakuleeterako emimwa abatulekere. We are here. Yes, we are here. We are here for her. Tetugenda kukkiriza muntu yenna agenda kumanyiira karo. Nze nagamba nze omuntu waba mukwano gwange ngwa naye. Njagala bategeeza buli mukazi ali eyo ateesa. Kale ekikoyi kye kyabadde kipya. Ebyo bambaza ebikoyi ebirimu ebituli nga tejjajjawo yakireese.
ngate naye bakimuggyemu bujjaawo gwe nolowooza ebintu bisoboka Mukama ya blessing abantu bavudde wala abantu basabye Katonda n'abaanukula kati gwe buli kyolaba ng'ekitasoboka kisoboka ekikyakuganya okuva mu mbeera gy'olimu oyina fitina enge obutaagaliza n'obukyayi obukujjudde ku mutima lwaki yalonze Metroni nga ye Florence Nampijja ye mukwano gwe gw'olinayo Metroni nga ye Florence Nampijja olinayo abantu b'osobola okuyita nga Kalo be yayise osobola ositula abagagga bameka okujja ku mukolo gwo can you even invite me yes When now only part of the bagagga. Yes, can you even invite me? Can you even invite the CEO of Gibbs Bridals? Najja, can you? Kumukologo? Kale, tugenze wala. Chairman LC we kuchalo cha musomita kumukologo najja. Oba mama atunde eddagala okumulirwa, mulirwa asobola okujja kumukologo gwe. Oyogera ku Karo eyasudde abasajja basema properties ba edi yawe nga tebazze kuyimba nga bawerekedde baana ab'obulenzi otudde weetaddemu essimu infection ekuluma tolina na ssente zaayo oyogera ku Karo baganda bo bali ku kyeyo tebasobola na kujja ku mukolo gwo oyogera kyokka ng'oyogera ku mwana baganda booli abalamu ba abaali nnyo ne bava mu America ngekibaleesa surprise nga surprise zaabwe za kuteeka mu air ticket etali ya miliyoni 3 oba 4 bannange nze ebintu ebimu bwe binaabiyiga mugenda kumanya nti Mukama lwaki ayanukula abantu nze Kalo ndaba ng'ekyabuzeemu kiki ekyabuzeemu munaku gwo kiteekemu ku mbaga kituteeremu kiki ekyabuzeemu oli ku muwala oteese yafumbidde emmere ey'abantu 250 ku gas gwe kukyala kwammwe oyita 15 kwanko abantu bafa omukka muyita 15 naye nga n'enkuzi bamazeewo omuliro gubatta gubamalawo aye nga ne senga agamba senga wayiseeko 8 olyoko senga balyoko senga bwawuuta ku supu w'omuko naye enjala emutta ali ku luwombo lw'omuka aluwuuta oli ku muwala senga waasula kira bagenda gakati naawe owange asula Makindi kukyala kwange ali Makindi mugenda kuŋŋamba ki what are you going to say oteesa nga senga wali eri laakaayi munda okukyala gye kulaga abako bagenda otutuuka nga no balinga obunyamulenge ng'enfufu ebakobye oteesa ku mwana nga abako bavudde buwati nga badda kira oteesa naye bannange ebintu ebimu kambabuulireko abasajja baffe tebalina mbuto batono bawanvu baddugavu ekyokuba nga tebalina mbuto tekibafuula baana bato tabaseena lubuto tokyogera kati otuddeawo ne kijjajjaakyo olowooza okuba ne jjajjaawo kwe kuba n'omusajja mbunga mukulu mbulu kyekimufuula omukulu olw'okuba amannya agamu tegaliimu olw'okuba enkwawa ze za yero golowooza nti ye musajja omukulu abuli muntu gwalina okufumbirwa no my dear kijjajjaakyo kimuwaayo 3 kijjajjayo kikuwaayo 3 oli awo olowooza bano abaana eno sitooka empya olowooza nti bato baakula bulungi baakulira baabagema ne bamalayo yes oli awo oteesa nga mukyaluma deridenti ng'aweddemu oteesa okyakwata eddagala ly'amannyo n'olinyiga n'oliruma n'onuunamu n'oyiwamu amazzi n'onyeenya oteesa ku Kalo asuula erikyalimu mulekerawo akamanyiiro bannange akamanyiiro kakome gwe Kalo teyakaabyeko ate akaaba biki olaba akaabira mu interview ku kivulu kye wali kunono eguli gwabadde olw'essanyu naye kyabadde kitono naye wano munda kyabadde nnomo because yali talina kyeyeraliikirira teyeraliikiridde nti bamugamba mu kifo vaawo twagala kukolerawo wabadde wassengaawe ate nga kumpi yabadde tapapa nnyo abako babadde nabo bava kumpi
ekirala teeraliikiridde nti ate waliwo mujja wajja ku mukolo yabadde takyeraliikirira ekyo ng'ate ne famire baali bamusiima ate teyabalabye ejjo naye yalabisizza mukyala Misa Kinakaayi teyazze aba maama ajja kujja kukwanjula basigadde waka buwaate era wabirabye vidiyo abaana bebavudde ekiro bazze buwaate nga taata era n'abaaniriza n'abakulu ababaddeyo n'ayaniriza abaana be n'ababuuza bwe kibadde ne bamunyumiza bwe kibadde eyo nno yenteekateeka ova ku bino nga sezaalawo bamulese eri nga wabakwera ate nga mugenze emmere bannange ono nga temutulekedde za mmere nga naye mulina omutikka mumuleeti alye ku y'omukolo oteesa ku kkalo nga sezaala we ayambala engatto yakasanvu akadoola oteesa kwoli nga sezaala we yemisa kisemakula levo zammwe ziganye bannange abannayuganda muganye omumanya we mukoma waliwo awo omuwala bamuyita Nakyembugwe Edwin yandaze komenti ye ng'agamba mbu kati Metron yabulayo yabadde ku mukolo gwa Kalo ye yabadde ateesa bali bamuwasaawa kikyasinga Nampijja takirabye amusinga kibwe tubateekaawo Nakimbugwe ne Florence oteesa ku mukazi alinnya buli wayagalya n'agenda ekyalina okusuubula oteesa ku mukazi alizayininga ku mulimu ogumu miliyoni 5 buli mwezi nga gwe tozikwatangako yadde wa famire yamwe zikwata mu ngalo nga ziwera zikutte wamu nga newe mma muzisondedde emyaka gy'omaze ku nsi tozibalangamu nga wali ozikutte oteesa obuuza Florence Nampijja lwanaafumbirwa nga n'abeewammwe bonna nga bali mu kika temulimu mukolo bwatulage ku musajja we abadde ayagala mukozesa ki mulya bisiyaga ebyo ebintu byekisiru mukati Metron yaddako mukati bw'aba tazzeeko ogenda kukola ki Nakimbugwe lanchi olya ya mmeka gwabuuza Nampijja ebyo ebintu byekisiru ya Metron yabadde Florence Nampijja kati ekyo badde yakikolera ki ogenda kikolera ki kan Nampijja be your Metron can she no mu birooto byo kyali kisaze nga she's your Metron ebintu byakisiru mubirekeraawo Abannayuganda naddala abakazi mukazi munno bw'aba alina kyakusinze kkiriza mukazi munno bw'aba alina kyatuuseeko congratulate her ebisigadde binajja luvannyuma naye ne mutandika okweronda nze ddiko saamutegeke nze enviiri oba enviiri zeezo oteesa ku nviiri ki nga bakukozesa ebiziga ebyokya bulwaki batutuuzizza we bati abeewamwe mwabatuuza mutya ku ttundubaali ettundubaali n'obutebe bwa plastic ettundubaali ng'amazzi gayiika ne banyigamu bwe bati ne gayiika sayidi oteesa ku kkale yaleese big tent eyo big tent okutuuka omanyi sente za mmeka ya mmeka emiliyoni 15 kwanjulako kukyala mbaga baptism oteesa ku big tent oba nze gazebo saajagadde nga bwe wagikola wa nga bwagiraba ku balala ewaabwe yagiraba wa gazebo eyo anti aziraba ku mikolo gy'abalala ntaddamu kuteesa ng'ali ku bukedde TV asabe nnyo Katonda amutuuse ku bakalu kye baatuuseeko kuba tekituukikako kyetaaga essaala kati kale waba yakituuseeko let the girl enjoy her life let her enjoy her man let her enjoy her marriage ayina omusajja amwagala bawa karo ayagala karo oteesa ku mukolo ng'omusajja alabye akakowekowe akagudde mu mukazi we ng'amanyi ne we bakajjamu owuwajja gamba weekoza akufuuwe mu bufuuyo kubemu neddusu ate tukudduse mu ddwaliro tamanyi nawe bajjamu kakowekowe anaagenze Sanchez naye abaana bateesa aliwo eyateeseza naye buli gwola bateesa aba talina kyalina nti omulala yateeseza naga spice yeetazeetaze we yeetala gwa choze spice mukwano gwa kalo spice bw'abanga mukwano gwa kalo ng'ate era na mukwano gwa chozeni bwe babanga yonna baamuyise mwabadde mwagala akole ki
muyimbi bonna badde bafumbirwa bayimbi banne naye ng'oggyeko gwe walabye wa Chosen Becky yabadde maid yabuuziza yazze nga azze kuyimbirako muyimbi ki ewa Karo bwe muba mugoberedde Karo Nantongo ne Spice abantu bali bati bamukwano mwabadde mwagala akole ki bwe yabaddako yayogera yafumbirwawa agamba Spice yaddako lwaki yetafumbirwa Spice nayigira ku ye abateesa mukole ku mikolo tufune kye tubakoppako tubalabireko tugambe nti ebambi kyekino kye yali agamba katukyuseemu oteesa nga bakuliira bbanja kyekiri oli omukazi kye yagamba mukyala Scott ojjukira oli omugole eyeezinye ennyo makeup n'akulukuta n'agamba ekintu kyaba akijje wala akisabidde nga bagamba bana yazinye nnyo kye yali ayagala kugugwe tozina nnyo nga Scott gwe tugambe nti oli corporate tumalirize ne bakalo basibirire entaana nga gwe kyali Kalo njagala okutegeeza ebigambo by'abantu babyogera naye engeri gye mwetegeramu n'omuntu wo yesinga okubeera ennungi abantu bajja kwogera abantu abasinga naddala mu bantu abali mu limelight era kino kigende buli kapo nga muli mu limelight naddala nga kigudde ku mukazi nga gwe bamanyi nga bbaawo babadde tebamumanyi lubeerera bagenda kukugamba gwe weewasa gw'olabirira omusajja talina kiddako omwami wo gwe by'omumanyiiko ebyo byewamwagalako by'oba oconcentratingako bino wamuwasa sajja talina ssente tebibakwatako gw'omanyi omusajja wo kye wamwagalako na biki byasobola okukola ewaka kimala bumazi tomuteekako akazito ka pressure ya internet mu protecting eri akamanyiiro k'abantu tokkiriza muntu yenna kumanyiira bbaawo yes tokkiriza muntu yenna kuteesa mu maaso ga musajjawo bamanyiiro oba Irene Ntale waliwo akavubuka mbuba Irene Ntale yo yagenze ku kikomando ba Irene Ntale simanya biki bawa Irene Ntale baali baamugana okulya ekikomando anti olaba akamanyiiro ke nkugamba amanyiira bawa Irene Ntale nga tamumanyi namumanya oyo omusajja alina ssente oyo omusajja alina ssente nze mmanyi story ya bawa Irene Ntale wallahi alina ssente lwakuba abantu balowooza buli muntu alina ssente alina olubuto alina amannya agagegera omuntu alina ssente alina okuba n'enkwawa ezaaguba oba alina kuba mumpi abantu be balina ndowooza kuba sikitegeera lwaki buli muvubuka omusajja avuddeyo nga mutono bw'awasa kati nga bagamba omuwala yeewasizza so buli muntu alina bbaawe mu limelight muno protecting bbaawo ebyo byonna ebimwogerwako gwe byomumanyiko amazima g'oba otambula nago ebisigadde be bamwogerako be bamanyi bajja tuuka era bo bennyini aboogera ebigambo babirye gwe kyoba okola intaneti eno emikolo bwe giggwa ye muyambe ofune engeri gy'oba omujja muki mu limelight asigaze obulamu bwe nga bw'abadde nabo nga temunnakola mikolo because emikolo bwe gijja oba tolina bw'ogaana abantu mumanya naye emikolo bwe giggwa funa engeri gy'ojja nga omufeedinga omumugjayo asigaze obulamu bwe batandike bba mwoneonyeza nti kati ebba waagundi wuuyo twamukutte ka vidiyo ebyo talina bwagenda kwekwaka kuba talina gwe yabba butereevu nina kyenjagala okumanyako manye engeri gye sitabadde eweera still Jayden ali mu mbeera ki Jayden bamusiibula n'avaayo ku ddwaliro ali ne maama we bamuwaamu kaliivu k'okuwummulamu so mwabalikodinga vidiyo tubadde tusaba Jayden awummulemu ezo vidiyo ze mulaba nga Jayden yali azikola zaali nkadde bw'oba olikodinga kati ekintu kyonna ku Jayden sooka omanye ali mu mbeera ki osooka omanye interview gyendabye yaddi bannaye ne bwe ziba nga mwagala kuwayo ssente za busomyo naye ate akamanyiiro kabeere katono ffe tetuli basiru kubanga abasawo bagambye ffe nnyini twalwana nnyo okulaba nti Jayden
afuna space y'abantu gye muwoza oba awummulemu oba akole biki bw'anaava mu mawulire mugenda otuba mu update ku Jayden mugenda lekerawo ssente abe nga takyazifuna bwe tuba update ku Jayden oba bannanga omwana mumugye mu kamera ssente bwe zitaawere ate ssente z'omwana mwazirya ate nze banenya kuwa Jayden naye kati simanyi na kumanya ki kyaliko musajja wattu Jayden yasiibulwa buli wiiki twabaterawo kubawa accountability essimu omujja Executive Media. Focus, innovate, succeed.